Bantu bangi beegomba okusembererako Maurice Jordan Kawesa, Doni Tobacco Tuaweza. Maurice Jordan Kawesa, Doni Tobacco Tuaweza. Nakela kuma changa nyingira site kukola kufuna yosi gula binyeba. Kabo manyi ekibuga kukela kwa subuhi. Bose. Mukolo. Mukolo guli all about showing love. Showing love. Okudisa. Bakaba bafe. Amalirizo. Echachi. Showing love. Okulaga omukwano eri abakulu baffe. Babosi baffe bakama baffe. Nemu kama wangu kwa mukolo. Kale. Waba mukama. Mukama kalibo kandi nno okulaga okulaga okwebaza eri bakulu baffe. Eri bakama baffe. Yes, tugenda kwebaza. Tugenda kusiima. Tugenda kweyanza bakama baffe. Don't forget. Tenga bantu. Tenga abakulu abakyala n'abaami batuuse mu bitiibwa omuyita Sylvia omulabye mama tuli ku arrival the big boss tuli ku arrival babo bonna ba Luxurians batuuka ku party etegekeddwa olunaku olwaleero yo omuyite Kansime basinga mumanyi nga Afande Kansime mu VIP ndowooza balaba they are very smart. They are arriving at the function. Oh my God. They are looking so good, and the class say tuli kuba Luxurians bamuyise Amber yazanya mu Luxury eriko kati Amber oba enzomita Patricia yenaye wati yabadde atuuka ku party makungena kubona wenda baleta bonna nga batuuka ku party Anita omutuukirivu. So smart, they are putting on so smart, and as you can see, babadde bonna bali mukutuuka wali wenyini twategekedde party yaffe eya Luxury ate kwe twalabidde omukulu oba bakulu ba Aromatic Entertainment twalidde nabo kadina ekabadde very fine ogenda kalaba ono bamuyise Masha owenzo mita Donna era mu kafe akamanyiddwa nga Luxury naato naye yabadde atuuka tuli ku arrival engeri buli omu gye yabadde atuukamu njagala nkulage the smartness, the elegance, the classy and each and everything gye babadde balina. Twabadde awo ntewe bamuyita Maurice Jordan Kawesa naye yabadde atuuka wali ku function wafujjo ayinamu ku fujjo bwasalawo kuba giza ayinamu ku fujjo naye tayinza butakola ku fujjo labira era olaba ali tumati mu kooti naye kwata oyo omuzi omukyala Jarila mujjukira mu firimu zaffe nyingi eza Aromatic Entertainment. Kino kye bayita Aromatic Entertainment. The girls are classy, the boys are classy, they are looking good, they always put on smart. Bagiyise Aromatic Entertainment. Oyo bamuyise Kibirige Abu Beka oba muyite Beka mu firimu yaffe era imanyiddwa nga Luxury. Firimu eyo Luxury abatannagiraba eri ku LM Movies YouTube channel gendo ginoonyeko giraba bazanya abo namwe bali mbona ina respect Beka Beka ina respect. So that is oh my God, abachala gomevu young, smart, elegant, they are looking so good. Bamwise Nakoya Agnes oba muyite Mutesi wali mu customer care oba mwise Nakirija Zahara bamwite Sophie era mweyo fyomba jita customer care ebera ku Makula TV ne balabe Aromatic Entertainment ina abana bonna bali smart bali very good balabika bulungi. They are taking care of themselves so good. Bamwise namba zira osobola omuyita Benita mu filmu ya Faye empya emanyiddwa nga Luxury ndowooza olaba. So Chimbe zako kimu kyokka nti Aromatic Entertainment bagiweesa ekitiibwa because they are putting on so good, they are moving on so good, they are looking good. Yes, Aromatic Entertainment, we are so good. Oyo ye kabaka wa Luxury. Luxury. Bamusese Guja Ahmed naye bw'ati yabadde atuuka ku party wali wetwabadde ate wetwasanyukidde wetwaliridde ekimiro genda tulaba anti kale bo batandikirawo tolina kyobagamba olutuuka musasagge
nakwesiza nnyo so nga bipanga trust me nalongo ngata busi Luxurians awono twabadde nga tumaze ffe nga tumaze okwetegeka ate nga tulinda abakulu oba abagenyi baffe abakulu ku mukolo guno nga nabo batugambye banatera okutuuka oba nga batuuse bali wansi. Nenga, thank you so much guys for supporting Maurice Jordan's K Media. Keep on subscribing, liking, commenting and sharing. Atana subscribing ngenda kusaba please subscribe obiringo ofuna ebintu nga bino okuva mu Aromatic Entertainment. Ate twabadde ano tugambiddwa nti n'abakulu batuuse kati nga awono nga bwolaba twabadde mu kafo kabadde kalungi. I think kabadde kalungi nga ka view kalungi osobola okubeera nga oli waggulu oli mukulya ka lunch ko oli mukulya ka dinner ko n'engolengera ebifo eri wansi yonna oluguudo olaba bulungi each and everything nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Naye nga mu kaseera kano abakulu babadde bamaze okutuuka so nga tulina okusituka ate tubaanirize ka swimming pool wekali wali parking ndozo giraba ngazi. Anyway, ebyo bijja kuba nenga abakulu badde batuuse ndowooza mu kaseera kano era bw'otunula mu mirror wali Roger ndowooza osobola omulaba Mami Flo ndowooza omulaba. Kama tukwebaza ekyengera ky'obulamu kyokyatuwadde bangi bali ku bitanda bangi balwadde bangi bagenzi naye okyatukumye nga tuli mu ngalo era kugale ate n'otukumira n'ekibiina kyaffe ekya Robotic n'otukumira badirekita baffe bo Ahmed ne badde batwala ekibiina kino tukusaba Mukama Katonda waffe obwongere obuyiiya obwongere obuweereza obulungi tuli kubanga buli webyo naffe tutuukiriza ebigendererwa byaffe nga abamemba abalakirale era abamemba ba Aromatic Entertainment. Mukama tukusaba ebiteeso byaffe oba olukuŋŋaana lwaffe olulimu tuveemu birungi byereere tweyongere okwekuuma nga tuli bumu tweyongere okwagalana otutaase okwawukana tubeere nga tuli bumu. Ekyejjulo kyaffe kyetugenda okulya tuteekeremu omukisa kibeere kirungi. Amina.
eriwo yakuze eriro muto tugenda sooka tufune ku byokulya tumaliriza okulya ate twasaganye programs endala bakyategeka betugenda okulya tugenda kwebaza director waffe tweyanziza nnyo ssebo tweyanze kukombalibage invitation yaffe eno oza wakulira tweyanze tweyanze Bana nebaza okuba smart wetegekedde nga musibye mutya banyabo musibye mutya basibe tusanyusa okubeera wamu nammwe amanya Gisibe Rogers from Aromatic Entertainment, manager Aromatic Entertainment. Yeah, ntwala omukisa guno wewale nnyo owezeka omukisa kubaako ekyengeri edula kusebo abagenyi baffe banyiza era tusinsinyo ekikulamakekikadde kiyayanya nga mutuye mutajja yakoza nenga akoairaba so ekisonga kya byonna byonna netulambulako ku bifo ebyenjawulo netuba nga tusigadde ku kintu kimu kifirimu oba okitegeera so ekintu bwekito bwe kyatandika era mukyo kati essaawa zino nga bwe kintu kyagwawo bugwi era kati tutandise okukiterawo gabonagaba nti kintu kikuze tutandise okufuna tugamba tugenda kufuna kyamaani tugenda kufuna sekuritale tugenda kufuna treasura naye nga byonna tubikola era nga tuli muhambo erino yaki eya Aromatic Entertainment naye nga eddala ebisigadde n'okubayita wano eno kintu kimu bebaza director Aromatic Entertainment ne Madam Florence Nakuga Mama Secret BBS Faina mukyala kikya kyakye ekyala ly'ekibuga Kampala so tuli wamu naawe maama ani Mama Aromatic kitegedde bulungi ekinozekali atakimanyi so olwekyo kino tekitumaze kwagala nti tumayise wabwire baafidde ekiri tumulinayo baafidde toba musuubira okuba mulinayo baafidde maaso essaawa zinoetekekati olyawo masikaawo naye twagadde okubasiima tuli presentiza Aromatic Entertainment nga latisale tumulatisale olaga nti tubeebaza ebina byemukolera ekibiina kuba buli mutwe oguli wano Ahmed Mbowa ne Mami Florence Nakuga tulina kyemukolera nti Aromatic egenda maaso so olwensonga eyo twagambye tubasiima tubaza bebiina endalo n'okufula Aromatic Entertainment wamu naffe gyemutufudde gyemutujje yonna n'essaawa zino lwaki genda tukwano era tukunganiza wamu n'ebitwe byaffe n'esmartness eriwo okulabika nti byebaza tulwaniriza manager tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeeyo katumale okonfaminga oba ebyokulya biri ready netuba tukonfaminze tugendagenda wali nkolako natutule ebyokulya wabula director ne antibilo tugenda kufuna ababayambako bakwatirako abagenda okufuna ebyokulya tutegerekese bulungi era odi egenda bwabwe nti abagenyi baffe bagenda osooka okufuna ebyokulya balina kwekwekwekufunira tutegerekese bulungi bantegerezaako nebakyalina bebaleeta mu budde obutonotono kati ngenda kusaba buli ali wano eno mwena mwenna
ng'alina ekigambo kyagala okuwayo director waffe sigenda kulonda naye buli alina akali ku mutima ng'ayagala kawa director waffe oba antiflo oba yenna ayimuka akatuwe nga bwe tulinda ekiddako oba nnonde buli muntu aleko ayagala kula okuddamu okubandiza mu kino kino nga MC w'olunaku naye kya abagenyi baffe kino ngenda kukyogero kigamba director emaniko kyobudde mubadde mulina bungi mubadde mulina ebyokukola mubadde mulina bye musobola okubeera sawa naye ekyokutuwa obudde nemubanga muze banaye tubasiime n'ekitone ekyo kyenagamba nti mulina okutusinga naye omuntu newaba alina kyakoledde newaba alina katono kakuwaddeyo newaba kusanzira akuwa ejjinga enjala omuntu emubaza so nebaza step nemututambuza nemutujja wetwali si wetwali tegeera naye era tuli amina
Twebaza Katonda olw'omukisa guno okuddamu okusisinkanya bakama baffe. Happy New Year. Twebaza Mungu olw'obulamu bw'abawadde nakutula bwatuwadde. Ngatta eddoboozi lyange ku ly'abannange era lya busiimu. Nze mwenna buli omu alina kyankutteko wadde ng'abamu nabalabira ku mulala naye nebaza Katonda. Njogera nga memba wa Lakisale. Mulimu bingi bye twelekereza okukola lwansonga tuli wansi wano. Mulimu ne bingi bye twandyagadde okwongera okukola era lwansonga tuli wansi wano. Tutuwadde ebyokulabirako n'ebyokuyingirako. Ekyamazima tulina ensonga lwaki twabayise babi. Omukolo guno nga bwe twanditwagadde. Bwe mba nga ngenda kuyigira ku mukulu Addakirowa, waliwo agenda okuyigira ku mukyala. Tubaagala era tubenyumiriza nga bwe kiri kibuga Kampala ne Siniya Bwongo. Tubasinga okuwa obudde bwammwe n'okutwala. Tweyanziza nnyo. Luxury kuyingira mu Aromatic Entertainment nti group eri mu kibiina kyo n'otagigaana n'ogirekawo. Tuli basiimu nnyo. Okwagala omuntu tekitegeeza nti ogenda mubeera ku lusegere buli kiseera. Every time waali omuntu osobola omwagalira ebbali omuntu nabutuzi ng'omwagala naye nga tosobola mubeerako buli kiseera. Kati kino kireese timamifiro tukwagala. Tetukubeera nnyo ku lusegere, tetukukubira masimu, tetukola ki, but we love you so much. So much. Era tusiimye nnyo bwe bali kujja. Ate nze nkwagala nnyo kubanga empisa zange esinga zikyuse ku mulongo. Ate oyinza okuba tokimanyi. Naye nga nsiima nnyo nsiimira ddala bannange mwe bali kujja. Happy New Year. Ndowooza byebirungi. Bantu bangi beegomba okusembererako
Bituukirira bituukirire. Yolowoozaako obulowooza nayo bituukirire. Anna akone famire ennungi. Ati flo bannange nze olwekulabako ng'ombirira ng'oli kusabirira ng'efunesatu bannange tweyanzanye tweyanzenge mwebale kujja mwebale kwagala Zahara wammwe mwebale nakunfuula kyendi wallahi right now siringa bwe najja mwebale kunfuula soft director Abby. Thank you so much. God bless you. Kyosasaba bakyokagira nga tonnaba kukikula mukama awulesala yatuwa webale tubeerera kifaananyi kirungi bangi bakulabirako era bakutunuulize mukama gwetusinga okwaniriza abagenyi baffe omwami wange I've never met everyone wamu but bebaza okujja okutuweesa ekitiibwa waka and I don't think anyone can talk about the function without you guys. Thank you for being so amazing and awesome that day. Back our director. Naliyanziza okunjigiriza Oluganda. Naliyanziza Oluganda. My first set. Omukyala yangamba. Madam oyogedde ekyo. I felt so bad. Nga muwala wakulirawa. Olw'Oluganda kyolwo. I felt so bad. Nali ndikolwa ekigambo bakyali ki. Bakinkaka. Naye bambi I thank you. Kyaganda nembeeyanjiza bandi okunjigiriza ku Luganda n'abewaka balaba nga nakusima mujja tusonyiwa. What I didn't grow up in Uganda, so yeah. Manash.
Thank you for being a big sister. Thank you for showing us how to behave, showing us the best way we could okweraga out there. Because sometimes I see there are so many people say it, or overkuma how they should okweraga out there. Thank you for being so nice to us. Webale tubuuliriza, webale tuwagala. And webale kutulabirira oluusi obwami oyo n'omulanga how some of us are supposed to be. Director, tweyanza nnyo okunjagala, okunfuula kikyeni siriwa ekyo kikyeni probably abantu bali, but thank you for bringing me closer to this family. Mbagala nnyo. Personally, I've seen you come through for my kids. All the time we went to Lao and never found a gym so I didn't know what that was. So I got a friend and a phone. So me and direction over. Now it's a gallo friend. And then I had more romantic because na jambo la makeup na kama ingasema na muka kasa. I don't know if it is so vibe Director, Secretary, Gadala, Luxurious, come up to see what happened. You're for the aromatic. You are more. They can't come play that the jump ng'omwana bw'aba akula abamuliira ky'ompumba era akukakasa nindakweyongera okukolera kali akayimba ka siriva kyagulanya akagamba kulaba konsanika babafulo thank you so much okubeera nga owatugete mukyalo nga ffenna okubeera nga kanjogereko eri abakulu bano owamanga wekitiibwa nsonga okujjako obufiiba ejjo nina ebizibu enatuuseemu endeeyo tewabikisimu naye nga ekitiibwa mba kikuwandiseku kakati erinnya bulondo abe ekya director gwe wakiika ekyokweyanza kitiibwa kyamaanyi. First of all, njagala kusooka kweyanza abalakizalians nti bulijjo abantu bonna buli asuubira okukola kipate yasuubira okutuulako awamu ayagala kuappreciatinga mukulu ono ne this time around tuleeseewo madamani madamu fulofe tulina ekitiibwa kyetwagula oli maama waffe tuyinza okuba nga abamu tulina abamu bakusinga emyaka abalala obasinga naye gwe kyebamanya no tuli oliki era bayirawo nina ekintu kyenakugambyeko kiwalu wiki tenaweya nenkugamba gwe ekiga bwontuuza noŋŋamba nti apereka kiri bwenkiddako bagamba sakigamba kitegeeza ki tulina ekitiibwa kyenkuwangaza muki kuba tubadde tulina okulika naawe okutuulako obuliwa obyaffe era tuli basiiba okuba nti naawe okozeki oze osooka nze mukulu Sir Ahmed baby boy nze njagala kuba nze Ahmed kali sina kyendi ovudde ne kuki oba yanjigiriza Kampala oba yanjigiriza ku kimu kyenkola buli kimu kyenkola ye
era buli kyenkola mu bukyamu manya nswaza kwe manzi twaikyenziseze bazadde bange bankuza naye layini y'abazadde baffe twagenda wakodda da tuli ku layini eriwa eyiyo. I want to appreciate you mu buli kimu, webale kunjagala, webale kunteeka, webale kumpa kifo mu Uganda okuba nti ndi wakabi youngest directors wataliyo nga nze ngoba mu myaka director mu Uganda wa filimu ayinza okuba taliyo kuba mumanyi waliwo omusajja director wa music bamuyita Edwin Paul ayinza okuba mutototo naye ate naye mukulu kunze ogenda mu badirector mu Uganda ne bagamba abato nze gwososa kitiibwa tukidize eri Mukama bannaye Mukama tukuleko mu kalengamba ni wakabi kuliwe era nga nkubuulira ajja kuwanga ekitiibwa mu bamu gye nadda whereby n'otuuka esaazo n'oŋŋamba nkutadde genda onkooye siri kwongerako kiri sisobola kwongerako kiri. Thank you so much. Kale tweyanziza tweyanzenge tugenda kufuna ebyokulya naye nga wena badde ngambye alia tugenda kusooka abagenyi baffe baba bagenda osooka okufuna ebyokulya then after tulyoke tufune antikulo tugenda tufuna ebyokulya ne director Maurice Jordan Kawesa, don't need to bakubete tuwaweza. Maurice Jordan Kawesa, don't need to bakubete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yosigula binyeba. Kabo manyi ebikibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kasi. Laba katonda kyeyagereka sosolya bwantaferi emakwata. Bansala ndaba malayika yakola ne ololya msinga nemaya. Omutima ne gunkuba konze mutandise ntya. Kabo manyi ebikibuga kugezaako kulemerako nga kyatwera. Namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onyirira bitanisa bankubuuzeko. Amanya bampita Maurice ne bampita Jordan kiba kyekimu. Yengo nyirira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe. Yaŋŋamba tolina biseera genda mangu dadde we yamutumye kawunga. Konze sekse naawe bakukanamba naawe. Tunyumyemu ng'otuuse kimu bibiri bisatu tulabe tekimo. Ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima. Talina we yatyama nedda yatyali waka yanfumbira eddigobe. Ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima. Talina we yatyama nedda yatyali waka yanfumbira eddigobe. Natokera waka mu kisofa nkube ku kasimu ke bampadde ndabe siwatagwana. Yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza. Namugamba nze kaliba yakusazeko wali ku bbala. Yaŋŋamba lwaki naawe oluddewo kunkubira kasimu. Ebigambo byo byansanyuddewo tokotawukirako bano basereebu. Namugamba nkwata mpola abawala balungi muli babula. Maurice jjawo buyaye olabika olina n'amalala. Konze sirina malala abanda banga mpimba bamanyi malala. Kati nga kisaba kibaibe leka mu mutima omponye bye. Ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima. Talina we yatyama nedda yatyali waka yanfumbira eddigobe. Ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima. Talina we yatyama nedda yatyali waka yanfumbira eddigobe. Bangi bagamba era mbawulira nga bawera ne bakuba n'ebirayiro nti kankuwa omutima. Kwagala kuva ku ntobo ya mutima kwasinga naye nga beerya kawane yitamirisa tukumita babekubye. Siri kusuubiza kintu kuva mu ntobo ya mutima kuba kirimu amakona ebyange biva ku kiwowolo. Kwagala kuva ku ntobo ya kiwowolo kyange eyo we watali bulimba. Oli mulungi nangali tu Disemba. Ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima. Talina we yatyama nedda yatyali waka yanfumbira eddigobe. Ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima
Maurice Jordan Kawesa, don't need to bakubete tuwaweza. Maurice Jordan Kawesa, don't need to bakubete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba. Kabo manyi ebikibuga kugera kwa subuhi tembea nifanya kazi. Laba katonda kyeyagereka sosolya bwantaferi emakwata. Bansala ndaba malayika yakola newolo lya msinga nemaya. Omutima negunkuba konze mutandise tya. Kabo manyi ebikibuga kugezaako kulemerako nga kyatrela. Namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onyirira bitani saba nkobozeko. Amanya bampita Maurice ne bampita Jordan kiba kyekimu. Yengo nyirira mateeka saba ku kadde tunyumye nze naawe. Yangamba talina biseera genda magodadi we yamutumye kawunga. Konze sexe naawe bakukanamba naawe. Tunyumye mungo tusikimu bibiri bisatu tulabete. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Talina we yatyama nedda yatyali wakaya nfumbire digobe. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Talina we yatyama nedda yatyali wakaya nfumbire digobe. Natokera wakamo kisofa nkube ku kasimu kebampadde ndabe ziwatagwana. Yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza. Namugamba yenze kaliba yakusazeko wali ku bbala. Yaŋŋamba lwaki naawe oluddewo kunkubira kasimu. Ebigambo byo byansanyuddewo tokotawukirako bano basereebu. Namugamba nkwata mpola abawala balungi muli babbula. Maurice jjawo buyaye olabika olina n'amalala. Konze sirina malala abandaba nga mpimba bamanyi malala. Kati nga kisaba kibaibe teka mu mutima oponye bye. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Talina we yatyama nedda yatyali wakaya nfumbire digobe. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Talina we yatyama nedda yatyali wakaya nfumbire digobe. Bangi bagamba era mbawulira nga bawera ne bakuba n'ebirayiro nti kankuwa omutima. Kwagala kuva ku ntobo ya mutima kwasinga naye nga beerya kawane yitamirisa tukumita abekubye. Siri kusuubiza kintu kuva mu ntobo ya mutima kuba girimu amakona ebyange biva ku kiwowolo. Kwagala kuva ku ntobo ya kiwowolo kyange eyo we watali bulimba. Oli mulungi January to December. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Talina we yatyama nedda yatyali wakaya nfumbire digobe. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Talina we yatyama nedda yatyali wakaya nfumbire digobe. Yanfumbire digobe. Maurice Jordan Kawesa, don't need to bakubete tuwaweza. Maurice Jordan Kawesa, don't need to bakubete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba. Kabo manyi ebikibuga kugera kwa subuhi tembea nifanya kazi. Laba katonda kyeyagereka sosolya bwantaferi emakwata. Bansala ndaba malayika yakola newolo lya msinga nemaya. Omutima negunkuba konze mutandise tya. Kabo manyi ebikibuga kugezaako kulemerako. Timu Luxury tebakoma kubira nga ate balyambulya ka dina n'abakulu okuli Madam Florence oba Baba Flo fe tumuyita Baba Flo n'omukulu director Ahmed Lubowa. Naye ate bamala ne bagamba nti no lwaki ate tetubawa ebirabo ne tubawa n'ebirabo. Olowooza director bamuwaaki Dr. Ahmed Lubowa, olowooza Baba Flo twamuwaaki. Video eddako bogera kubeera nga obiraba ate nga twatumamu n'omuziki. Oli olabika ku director gwe ng'atema omuziki. Dance eri Kagabe.